amasimu gafuuse ensonga naye si nsonga ku baana bokka n'abantu abakulu bagakozesa nga content oluusi ne bagakozesa bubi ne bavuma abantu oluusi abaana bagakozesa ne bagendayo ne balaba ebintu bye bali badde tebalaba ng'ebyobuseegu naki so amasimu malungi bwe gaba nga gampuliziganya naye social media eyina content oluusi etali nnungi nnyo kati nga kyetugamba nti amasimu gano omwana bw'akozesa essimu bubi ne baloopa ebintu okusinziira ku bintu ebibadde ku ssimu eyo tugira nannyini ssimu ng'amateeka bwe googera then n'omwana mulina okumanya nti n'omwana naye ayina engeri emisango naye bwe gisobola omukwatamu depending one ku myaka n'obugumu bw'omusango nga bw'aba abuzizza maybe just mu bufunze okubabuulira nti abaana tulina engeri gye tubakwatamu mu mateeka etali ya bulijjo okulaba nti tetwenoonera mwana ate abaana tubakwasisa amateeka nga tugezaako okubazimba. It's more correctional than punitive. Then omwana bw'akozesa essimu okutyobola eddembe ly'abantu abalala oyinza okwesanga gwe nannyini essimu naawe lukutwaliddemu. Then n'abuuza nti ani avunaanyizibwa ku baana? Omwana avunaanyizibwa ku muntu aba amuyinako obuvunaanyizibwa ku ddakiika eyo. Ayinza okuba omuzadde omwana bw'abeera ewaka, liyinza kuba ssomero bw'aba nga omwana ali mu ssomero oba ng'alinga mu kisulo, eyinza okuba ekifo ekisanyukirwamu bw'eba nga omwana bamututte nga mu recreation area mwasanyukira kubanga enkya wajja kujja omuntu agambe wagamba nti omwana omuzadde yamuvunaanyizibwako so mu swimming pool muno mwagudde muzadde nedda omwana abeera mu mikono gy'abakulu buli kaddakiika.